Congratulations, Your Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected President of Uganda, upon this achievement. Omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected President of Uganda, baganda bange mikwano gyange tewabeerangayo bukulembeze buvuganya bwannakye ate ebibye bitambulira ddala bulungi nga we yabibala. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yawangudde award eyitibwa Cinema for Peace era nga award eno yagiwangulidde mu kibuga mu ggwanga erya German Berlin era nga omukulu filimu eno mwabaddemu ne Pope Francis naye munange mukwano babaddemu mpaka former Secretary of States of nebadde mu former UN Secretary baganda bange kwegamba His Excellency Ebibye Biteredde ddala bulungi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukwebaziza nnyo okuba nga otuuse ku kkula lino era nga otutambuliza ddala nga bwe twabala ebintu. Tuli basiimu nnyo mukama waffe, tukusaba tutambulire awo ate n'omukama agende maaso n'okutukukuumira okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. The elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lwa bannayuganda n'eggwanga lyaffe twongera obajjukiza n'okubategeeza nti tujja kutambulira ddala bulungi nga bwe twabibala era buli kimu kijja tubeerera kyangu nnyo anti omukulembeze waffe omulungi ow'abantu essuubi lyaffe omukulembeze ayagala eggwanga lino okulaba nga litambula ddala nga ligenda mu maaso. Tuli basiimu nnyo bakama baffe era twongera obajjukiza n'okubategeeza nti elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ne bannayuganda tujja kufuna eggwanga eddungi bannayuganda lye tugenda okwenyumirizaamu era erigenda oleeta emirembe mu ggwanga lyaffe. Tuli basiimu nnyo oyo ye mukulembeze waffe ebintu omaze okuba nga abigwamu. Congratulations. Ne bubeerako budget buli mukiri mu budget ya Uganda kiriko erinnya Bobi Wine. Nkugenda oddemu okole review bwe gireetewo n'agyagalira tugikoleko review. Buli ekiri mu budget. Bagenda Masaka Bobi Wine. Ba meetings e Busoga Bobi Wine kwetondera Bobi Wine. Eri mu Mambuka Bobi Wine. Eri mu Bugwanjuba Bobi Wine. Kakati buli kintu ekikolebwa mu Uganda Bobi Wine. Bwe bavuma omuntu Bobi Wine mugambeko and singa tetwalina muntu ali omusoga akoba nti mwagaagu oti n'oyo twandikoze tutya. Bw'oba oyagala okufuna appointment ewannakyemalira kati Bobi Wine bw'oyitamu linnya kuba baatuka ne badiscussinga ne bakaayana nti naye daddi ng'esente batwara ningi basomba oba tugetinge mu philosophical basomba paka naye bwe yayambala linda nga bani abasomba Kayongo sokutangazeka nga bani abasomba Kayongo owayangani bainongo bagaine amagombe gali kulya wabegomba Kayongo ndekanga ne bona atule yeka no sayo gwa nagamba kigenda kusigala nga tekikyuse nenga abantu bolowooza nti bolina okukiikirira bolowooza nti bolina okulabirira bolowooza nti bakuwadde amaanyi kubanga ye Kyagulanyi obugwa bukozi so njagala otegere nti ali Berlin ekirabo ekyo akiwangudde naye mu lukiiko olwo ekibadde ekyenkizo akyenjagala okugamba nti gwe ampuliriza bayinza obutakusiigira kifaananyi ne bakugamba nti ono superstar ebintu byalimu mulaba era nze mbawulira naga Kayongo nti ekizibu ekiri wano abantu obawulira nga nabalobera nabaga nti mutogera ku Kyagulanyi mutamwogera ku Bobi Wine manyi dada wange namugere ebusiramu eta Bobi Wine Bobi Wine mutamwogeraku kuba ebyo tusobola kubipredictinga
Kyagulanyi abantu ba pretending anti bamumanyi abantu ba pretending anti be discussing be basinga oku era bamanyi n'okwagala okumu predicting ebyo maaso ngaffe generational vision beara waffe abana Uganda balina abantu bonna ne bibeerawo from 1996 nga batunudde bati generation nezimbo waayo yeyekka gendo ddeyo mu kanisa y'e Lubaga paka yenga amaze simanyi after eyasooka okukolera embaga mu Lubaga cathedral nga tagyeko nviiri Cyprian Lwanga omugenzi Mukama Katonda akuwa ekiwumula eky'emirembe tetulina kye tuli kusasula kuba bye bimu kubagambibwa ebyokuba nti byakuttisa motive menzrea awo wawanvu nnyo Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine ajje Lubaga ng'ayina enviiri embaga ye gundi amuyimiriza mu kyaki Cyprian amugagwe jangu nkugatte gwe jangu kolesi kyobola bali bwe baali baga nti bamuteekako olukongolo nja kubamalawo nja kubamalawo nina ekitabo kyange nja kubamalawo ngagamba nti aja kubamalawo bagamba nti ono ekyo bamuteeka mu nja kuba mu kitabo kyanja kubamalawo kwe kuba nti ono yagamba Bobi Wine jangu nkugatte n'amugatta nga n'enviiri akyaziina mpulira ebigambo bingi tyomanyi abakatuliki oli mukatuliki nkugambye nti embaga ye Archbishop Cyprian Lwanga yamugatta fe ab'enkyukakyuka tulina kye tukubanja ye yazanya paati eyo kati olwaleero ali ku red carpet byonna byekugamba bya red carpet ali ne omwagalwa we Babi Kyagulanyi they make such a powerful couple natambulako nabo muganda wange okulaba Bobi Wine kirala okulaba Bobi Wine ne Babi kirala byanjawulo bya nnyo kati nze nayinako bombi nga nkuwaako omu nensigaza omulala ate nemba kati mbimanyi kwintana wali woobali demekesera mami Babi Kyagulanyi twagala okwebaza webale kutukuumira generational vision bearer si musajja mwangu is not a coward naye ebalini nga tonanzijawo ati bw'oba omwogerako abantu saagala mbatemawo emboozi y'omukulu oyo ekola ki tusobola nesalawo nti nzije mubanyumize mwe muli ŋŋamba ti mubanyumize bunyumiza puroguramu namba iyo twetaaga ebiberenge nga mwaguze bya wiiki kuba bwe ndigitandika terikoma aligenda okukwata entebe nga nkyabanyonyola buno obudde bwe tubadde kati nga tutambuza naye ebalini takomye kuba yekka omanyi ababaddewo wali abawangudde abalala Ban Ki-moon omanyi Ban Ki-moon naye awangudde kobera abantu kobera tenda tudage omwidde oba mbakobere nanguwe Ban Ki-moon ye former secretary general wa UN General Assembly kuba badde ku platform bademu president wa Georgia kuba badde ku platform kubaddeko ndabyeko Hillary Rodham Clinton kuba wanguza ababadde wali kulayinaapu kubaddeko Pope Francis Yohana Papa abakatuliki buulira bye bagamba abaddeko omwana omulala si mulala wa Mbogo ffe twabagamba nti ye president wa generation yaffe His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu kati yo platform olabyeko bannakatemba kwabadde olabyeko firimu ebya firimu kuba ye nabagamba nti he's a vision bearer si wa Piero si byakutunuza mu butamiro nti liba litya mu generation yange nga kutaata tunywedde weguti ku yange tulinywa weguti tuli mu kulaba laba omuntu bw'aba ne visioni n'amanya nti we bali capturinga story ya Munnayuganda erigenda ku platform okuli Secretary General wa UN General Assembly Ban Ki-moon okuli Papa Pope Francis oyogera ebyeddiini bw'oyogera Papa biba biweddeyo bw'oyogera ebya diplomacy n'oyogera UN General Assembly biba biweddeyo n'akugamba nti kuliko former presidential aspirant eyafuna obula obusuka $5,000,000 Hillary Rodham Clinton eyali senator wa America nga ne wano mu Uganda yajja ne bbaawe Bill Clinton ojjukira bulungi eddwaliro lyetulina erya Mildmaid gemaanyi gaabwe ne foundation ze baakola ewanyange ne baba nga azzeemu n'abasisinkana ku myaka 4 mwegi
ku platform yemu olw'okwewaayo olwa story ey'okununula Uganda. Kati ng'olyadde eri ng'ali amayuuni ng'ali endagu aliirako ebivaavava ng'aga nti kati ye agenda kunyumya ku ssuubi lya Uganda. Ninake sinategeera Waiswa. Naye owulidde ebiri ebalini. Byebalini mbiwulidde. Owulidde amaanyi agennyogedde. Era nkyali awo wennyini awo wetufunidde awo. Buuza. Bino byetwongedde ogenda maaso n'okubanga tulaba. Byali bibaddewo. Ate wa anti nkugambye kyova olaba ffe twajjayo akati akasembayo. Kano kati kaffe ke kasembayo. Ate wangamba mulina kamu. Era our duty is to preserve and protect. Ekyo lekibagamba to preserve and to protect. Tolabanga program ziba za bulijjo nga tebamulumbye. Abana abalala bawulira abalala boogera tetubafaako kubanga carpet. Ali Berlin ekirabo ekyo akiwangudde naye mu lukiiko olwo ekibadde ekyenkizo akyenjagala okugamba nti gwe ampuliriza bayinza obutakusiigira kifaananyi ne bakugamba nti ono superstar. Ebintu byalimu mulaba era nze mbawulira naga akayongo nti ekizibu ekiri wano abantu obawulira nga nabalobera nabaga nti mutogera ku Kyagulanyi mutamwogera ku Bobi Wine. Manyi dada wange namugere ebusiramu eta Bobi Wine. Bobi Wine mutamwogerako bwoba kuba ebyo tusobola kubipredictinga. Kyagulanyi abantu bapretendinga nti bamumanyi, abantu bapretendinga nti beba discussinga bebasinga oku era bamanyi n'okwagala okumupredictinga ebyo mu maaso ngaffe generational vision bearer waffe abana Uganda balina abantu bonna ne bibeerawo from 1996 nga batunudde bati generation nezimbo waayo yeyekka genda oddeyo mu kanisa y'e Lubaga paka ye nga amaze simanyi after eyasooka okukolera embaga mu Lubaga cathedral nga tagyeko nviiri Cyprian Lwanga omugenzi Mukama Katonda akuwa ekiwumula eky'emirembe tetulina kye tuli kusasula kuba bye bimu kubagambibwa ebyokuba nti byakuttisa motive mens there awo wawanvu nnyo. Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine ajje Lubaga ng'alina enviiri embaga ye gundi amuyimiriza mu kyaki Cyprian amugagwe jangu nkugatte gwe jangu kolesi kyobolaba bali bwe baali baga nti bamuteekako olukongolo nja kubamarawo nina ekitabo kyange nja kubamarawo ng'agamba nti aja kubamarawo bagamba nti ono ekyo bamuteeka mu nja kuba mu kitabo kyanja kubamarawo kwe kuba nti ono yagamba Bobi Wine jangu kugatte n'amugatta nga n'enviiri akyaziina. Ngenda nempulira ebigambo bingi ti omanyi abakatuliki oli mu katuliki nkugambye nti embaga ye Archbishop Cyprian Lwanga yamugatta fe ab'enkyukakyuka tulina kye tukubanja ye yazanya paati eyo kati olwaleero ali ku red carpet byonna byekugamba bya red carpet ali ne omwagalwa we Babi Kyagulanyi they make such a powerful couple. Natambulako nabo muganda wange okulaba Bobi Wine kirala okulaba Bobi Wine ne Babi kirala byanjawulo bya nnyo kati nze nayinako bombi nga nkuwaako omu nensigaza omulala ate nemba kati mbimanyi kwintana waliwo obali demekesera mami Babi Kyagulanyi twagala okwebaza webale kutukuumira generational vision bearer si musajja mwangu is not a coward naye ebalini nga tonanzijawo ati bw'oba omwogerako abantu saagala mbatemawo emboozi y'omukulu oyo ekola ki tusobola nesalawo nti nzije mubanyumize mwe muli ŋŋamba ti mubanyumize bunyumiza puroguramu namba eyo twetaaga ebiberenge nga mwaguze bya wiiki kwabwe ndigitandika terikoma aligenda okukwata entebe nga nkyabanyonyola buno obudde bwe tubadde kati nga tutambuza naye ebalini takomye kuba yekka omanyi ababaddewo wali abawangudde abalala Ban Ki-moon omanyi
omumanyi Ban Ki-moon naye wangudde kobera abantu kobera tenda tudage omwidde bamba kobere nanguwe bakobe Ban Ki-moon ye former secretary general wa UN General Assembly kuba badde ku platform badde mu president wa Georgia kuba badde ku platform kubadde ko ndabyeko Hillary Rodham Clinton kuba wanguza ababadde wali kulayina apu kubadde ko Pope Francis Yohana Papa abakatuli kibulira bye bagamba abadde ko omwana omulala si mulala wa Mbogo febe gwe twabagamba nti ye president wa generation ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yo platform olabyeko banakatemba kwabadde olabyeko filimu ebya filimu kuba ye nabagamba nti he's a vision bearer si wa Piero E si bya kutunuza mu butamiro nti liba litya mu generation yange nga kutaata tunywedde weguti kuyange tulinywa weguti tuli mu kulaba laba omuntu bwaba ne vision n'amanya nti bali capturinga story ya munna Uganda erigenda ku platform okuli secretary general wa UN General Assembly Ban Ki-moon okuli Papa Pope Francis oyogera ebyeddiini bw'oyogera Papa biba biweddeyo bw'oyogera ebya diplomacy n'oyogera UN General Assembly biba biweddeyo n'akugamba nti kuliko former presidential aspirant eyafuna obulwa obusuka $5,000,000 Hillary Rodham Clinton eyali senator wa America nga ne wano mu Uganda yajja ne bawe Bill Clinton ojjukira bulungi eddwaliro letulina erya Mildmaid gemaanyi gaabwe ne foundation ze bakola ewanyange ne baba nga azzeemu n'abasinkana ku myaka 4 mwegi ku platform yemu olw'okwewaayo olwa story ey'okununula Uganda kati ng'oli adde eri ng'ali amayuuni ng'ali endagu alirako ebivavava ng'aga nti kati ye agenda kunyumya ku ssuubi lya Uganda. Ninake sinategeera Waiswa naye owulidde ebiri ebalini byebalini mbiwulidde owulidde amaanyi agennyogedde era nkyali awo wennyini awo wetufunidde awo buuza bino byetwongedde ogenda maaso n'okubanga tulaba byali bibaddewo ate wa anti nkugambye kyova olaba ffe twajjayo akati akasembayo kano kati kaffe ke kasembayo ate wangamba mulina kamu era our duty is to preserve and protect ekyo lekibagamba to preserve and to protect tolabanga program ziba za buli oyo abadde Alex Waiso Mufumbiro nga gezaako congratulating His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Pope Wine okuba nga ate yagudde mu bintu congratulating His Excellency webale kubeerawo kulwa bannayuganda era webali kulwana ne bannayuganda tuli basiimu nnyo mukama waffe tukusaba mukama Katonda atukukuumire akutambuze bulungi era akuwonye abalabe abo ab'ewabweru n'ab'omunda.